Nkuchayo olunaku olwaleero ababiri nga bagenze maaso n'okubeera nga banekaaneka. Njogera ku mwana mulenzi Eddy Kenzo wamu ne mukyala we Fiona Nyamutooro. Bakira babadde bambadde nga banenye era nga batonya butonyi mooli. Bagenze maaso n'okubanga basimbula okuva mu maka gaabwe wali officially. Basobola okubeera nga boolekera e Kololo ewabadde wategekeddwa emikolo ejokulaba nga President Yoweri Kaguta Museveni addamu okulayira ku bwa President bw'eggwanga lino. Bakira n'entaayi tesaze nga ababiri bano bamaze okutuuka ku Kololo ceremonial grounds nga bw'osobola okuba nga obalengera. Wabula ebiddiridde mukwano gwange katusooke tulabe obutambi buno obubiri. Ate bwe Nedda mukwano gwange ekituuse ku Eddy Kenzo Musuuza n'asobola okuba nga nkiwambagatanya okusobola okukinnyonnyola. Ladies and gentlemen, the AGALIWO cultural group will be entertaining us shortly as we welcome you, ladies and gentlemen. Kole wandibanga neera tonnakitegeera. Katusooke tutambuza akatambi kano akakwatiddwa Galaxy mpola mpola. Osanga osobola okumanya kiki ekiri mu kugenda maaso. Amawulire agabadde gagenda maaso n'okubanga gatambula geg'okubeera nti mwana mulenzi Eddy Kenzo Musuuza awo nno woolaba mu mbeera gy'olaba abasajja nga bali mu by'empolampola weetegereze waliwo obwamu obubadde butambula. Kati tunuulira full figure bwazze kiki kyakoze. Full figure nnyonnyola Eddy Kenzo nti tolina kutuula wano. Era full figure n'amukolera essayini ya mikono nti abantu babiri ogenda laba full figure wawanikira engalo bbiri nti eri bantu babiri naye wano walina okutuula omuntu omu. Kakitegeeza Nyamutooro olina okumuleka wano Eddy Kenzo gwe n'ogenda eri wano bakoze era olaba entebe bategese emu yokka ekitegeeza nti Nyamutooro yalina okubeera nga asigala wano. Wabula bw'otunuulira feesi ya Nyamutooro ebadde si nsanyufu n'akamu. Kati ebyo nga bibadde mu katambi ako waliwo mwana mulenzi amanyiddwa nga Baruti. Kyakoze ebifaananyi bino Baruti yagezezzaako binyiganyiga n'abitambuza ku mutimbagano nga birepresentinga ekyo ekibaddewo olunaku olwaleero. Ekigambibwa nti omuyimbi Eddy Kenzo agobeddwa mu kifo mwabadde atudde ne mukyala we oba wabadde alina okutuula ne mukyala we Fiona Nyamutooro mu kitundu ekyategekeddwamu baminisita ba President ku mukolo gw'okulayiza olunaku olwaleero. Era nga mukyala we Fiona Nyamutooro agezezzaako okwegayirira abateesiteesi b'omukolo oluvannyuma ne bakkiriza Kenzo okusigala mu kifo ekyo. Eddy Kenzo anyize nnyo olw'engeri gye bamugobyemu mu maaso g'abantu era n'alaga obutali bumativu ku ngeri gy'ayisiddwamu ate nga y'omu ku bantu abakola kaweefube yonna okuyigira President Yoweri Kaguta Museveni akalulu. Nkugambye ebifaananyi byo nga bw'obiraba waliwo omwana mulenzi blogger amanyiddwa nga Baruti yagezezzaako okubikola mu ngeri gy'obiramamu okusobola okuba nti asiiga ekifaananyi. But obutambi bwenkusooserezza bwe bw'embeera entuufu nga bwebadde nti babadde boogera mu ngeri ya bwama ate yakawolawola
tekibadde ng'ebifaananyi bino mwana mulezi Baruti byatambuza ebiraga nga Nyamutooro alinga aline mu kuyomba. Nedda, that didn't happen. Bakikoze muntu era ya kintu kikulu oba mu ngeri ya kisajja kikulu oba kikazi kikulu nti bagezezaako bagayo okugamba Eddy Kenzo nti tatuula mu tenti eno oba tatuula wabadde wategekeddwa mukyala we Nyamutooro okuba nga atuula. Olw'ensonga wabadde walina kubeerawo baminisita aba state aba president Yoweri Kaguta Museveni ate nga Eddy Kenzo just ye muwabuzi wa president. Kati oluvannyuma lw'ebifaananyi ebyo ate bye bisinze okutambula okusinga obutambi nti olw'ensonga obutambi bwo tebuliimu chaos bwa kimpowooze. Kati abatandise okuba nga batambuza ebifaananyi ddala entambula yabyo ekoze impact n'abantu ne batandika okuba nga bareactinga mu ngeri ey'enjawulo. Obwana mulezi amanyiddwa nga Nasa agambe to the guy who removed Eddy Kenzo from his seat, you should apologize. Protocol officers should be taught psychology so that sometimes they can use common sense and reason properly. You can't embarrass a presidential advisor like that. Kati nkugambye ebifaananyi abaana ate bye basinze okuba nga bateekako eriiso. Dhonge ebifaananyi tebibadde in actual. Bibadde bwe bato Eddy Kenzo bw'ayambadde n'ebisigadde but si y'engeri gye bamusituddemu. Kati Nasa n'agamba nti erigayi asitudde Eddy Kenzo alina okuvaayo ne yeetonda olw'ensonga bwe bato si bwe bakola. Bw'omanya nti omuntu azze ne mukyala we afazaali muleke oba azze ne mwami we afazaali baleke batuule babiri. Kati okuba omusumaali ogusembayo mu coffin ye blog site oba amawulire aga The New Vision amawulire g'eggwanga bwe gavuddeyo ne kakakasa ekyokubeera nti Eddy Kenzo ebyaddala babadde bamusabye oba bamugobye aleme kubanga atuula ne mukyala we Nyamutooro olunaku olwaleero. Kati ekyo bwe kibadde nale batandika okuyomba ondabidde okwekyanga batiimu Nyamutooro tiimu Eddy Kenzo ne gye buli eno bakyaliira ddala obuuka. Bakira nze mbadde ntudde mu kasonda nga netegereza bigenda mu maaso era kyengeze maaso era okuba nga nkola kwe kuŋŋaanya obumu ku busungu obw'Abannayuganda. Ate abamu nno mu kifo gy'okuba nga banyiga olw'okuba nti presidential advisor atwaliddwa oba ayisiddwa mu mbeera etabadde nnungi, abalala batandise kuba gudikude ne batandika okucacyanca ne batandika okugamba okirabe kookirabe. Kati kookirabe ddala mu mbeera eno mwe tuli. Lwaki omusajja wa Katonda mba mugamba ebigambo gamu kookirabe? Kale kasafolingeko some of the comments that came through, some of the public comments that came from the general public oluvannyuma lwa incident ebadde olunaku olwaleero mwana mulenzi Eddy Kenzo we kabuze kata okuba nti bamugoba. In fact babadde bakikoze but ate omukyala n'agamba nti temukola bintu ebyo mwagala kunjooga temukimanyi nti ndi minisita. Ngera kubanga nsoma comments ezo nga sizitambuliza mu order yazo. But Africanist agambye thought Eddy Kenzo is a presidential advisor. Why not address him like that? Why address him like that? Anti ono Pan Africanist agambye nti nze mbadde mmanyi bulijjo Kenzo ye muwavuzi wa president. Lwaki muba mugenda maaso okuba nti mumukwata bwe mutyo? Sankur Michael, was there no tent for spouses or friends of? I think the poster was merely hidden. Purely understandable how Mr. Kenzo would have missed. Sankuru Michael agamba nti tewabaddewo tenti y'abakyala oba baami ba ndoza baba minisita ono kyayagadde okutegeeza. N'agamba nti osanga akapande babadde bakabisi nga Eddy Kenzo teyakalabye yensonga lwaki amaliriza nga ali mu tenti enkyamu era ku ntebe enkyamu. Njagala okukikujjukiza nti Honorable Fiona Nyamutooro abadde azze ne Eddy Kenzo. Kati omuntu wagamba nti Eddy Kenzo abadde mu tenti nkyamu oyinza omaliza nga ogamba nti omuntu oyo ye mukyamu. Oba okafunye bulungi oba okategedde bulungi. Then Godfrey Tinka, in fact, Jonas Tushemukire, Agambe, that's petty reporting at the whole presidential inauguration and swearing ceremony
That's what you're reporting, instead of focusing on things meant to add value to the whole economy with a new term in office. Maybe this also stems to the competence of those behind the cameras. Jonas Tushemchire, agambye nti naye ab'amawulire nammwe nedda. Kwegamba mwe muba mu reporting amawulire mukolera ddala ebintu. No reporting ekintu ekitagwanidde. Mu kulayira kwa president era mwe mulabyewo kyakubeera nti Eddy Kenzo bamugobye wabadde mukyala w'okubanga atuula naye. Mu kigaana enki n'agamba this is first of all fake reporting. It didn't happen the way he was in fact offered a seat next to his wife because it was not there. Aima kati ensonga ebaddewo era mu kigaana enki gy'ayogerako era gye njogeddeko wali. Eddy Kenzo babadde baagala kumujja mu kifo era nga bamunoonyeza wa kutuula walala kubanga bano baadde bategekeddewo baminisita bokka. Kati Eddy Kenzo nga talina waagenda kutuula. Ekitegeeza gye bikidde nga abatesitesi balina okukola improvision oba okubaako engeri gye banyigirizaamuko ne bafunayo akatebe ne bakateeka ewali minisita Nyamutooro Eddy Kenzo basobole okuba nti batuula bonna. Kati mu kigaana enki kyagamba muli mu kuripotinga ebintu mulimba lwaki muripotinga agamawulire kale sigere mu maaso. Ndabye Sherry ndabireba nga gamba is he educated? Let him be humiliated until he finds his levels. Sherry, that is not good of you. Sijja kubivunwa twala eri. Ndabyeko Patrick Luwaga muna NUP atulise n'aseka nagamba kyekyo bulijjo tubagamba kati kati sooka okirabe. Nendaba Jasmine nakatifu ngagamba that's a proper lesson to many who thinks that they belong there. Never involve yourself in what you have not been invited to. Jasmine nakatifu ngagamba nti eryo somo ly'amaanyi nnyo nnyini ddala era bangi balina okubanga balitwala nti toweenyiga wootalina kubeera bwe babanga tebakuyise mu mbeera mu bayendala. Ono nawagamba nti I'm also seated with my dear wife but you can't recognize Fasan nawe. Ramita Yahaya Samuel, for those saying it's untrue, wait when they are serving guests. Kenzo's plate is in arts and entertainment or presidential advisors, not in ministry. Never nango gwana guyahaya. So guyahaya kugambye nti kati mwabawakana nti bino tebibadde bituufu. Mulinde mukadde k'okugabula essala. Essowaani ya Eddy Kenzo eri mu bayimbi eri ku side y'abayimbi ne bannabitoni ne ba presidential advisor. Nti naye essowaani ye ey'emmere tesobola banga eri eno ku side y'abaminisita. Banange niko gamba bo bannayuganda ne babeerawo nga bantu abawoomerwa okubeera nga batankuula butankuzi ntalo. Ndabye Liliana Stella ngagamba she's a nakawere, she needs him by her side. Kati Liliana ngagamba nti engeri Nyamutooro gye batugambye mabega account yadde yakasumulukuka. Kati Liliana ngagamba nti nedda bannange omwami mumuleka atuule n'omukyala mumuleka atuule n'omwami temutandika ebyo bintu. Lwaki bannayuganda mbeera n'omutima ogwekko bwe gutyo. Kaboyo nagamba it's like he's seated on a stool. Is he comfortable anyway? Kati ne bannayuganda tebawummula. Sebo Kaboyo nagamba nti newankubadde bamaze Eddy Kenzo ne bamufunira entebe. Mbu naye era bw'otunulamuko ku bifaananyi mbu watudde tasobola kubanga atudde n'atereera. Mbu alinga atudde ku bunkenke akatebe ke bamufunidde kalabika nga takawuliridde mu mirembe. Michael Wangaya agamba nti the problem is the event managers in such functions spouses sit together. Michael agamba nti obuzibu kati wano bonna buli kubategesi ba kintu kino. Nagamba nti mu mikolo nga gino ebiseera ebisinga abaagalana bambi batera okubanga batuula wamu. What do we see there, wife? Anyway, what's wrong with this? Banange. Nedda sebo sijja kubisoma. Kati ndabyeko abo abaana babadde bagamba omukutu gwa The New Vision. Sebo ekyana kiwandise ne kigamba kati New Vision nammwe mutandise ebintu by'NUP.
mutandise ebintu byenu kati oli naabuuza kati ate ebyenup byebiriwa oli aripotinze gulire straight ensonga nga bwe zigeze maaso kubanga zihappeninga kati ate gwe obeera kati Banange Ronald Paul Kawesi n'agamba nti bambi why did they want to embarrass him to that extent nti Banange lwaki omuyimbi w'eggwanga babeera bagenda maaso n'okumuswaza mu ngeri bwetyo etasaanidde. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Seddi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Seddi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Seddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.